Eddakiika ziri 13 ezakaita ku ssaawa 4 ez'okumakya. 8 katonze 8 kuoli program eyitibwa Paalamenti yaffe. Eddoboozi lya musajja wa Kabaka Nsereko Medi nze nkubuuza ku makya ga leero. Abafunye ebirungi alhamdulillah, ate atafunye ebirungi era ffe nsikiza ffe kisira mtuga nti Mungu tagera kibi tubasaasidde. Nakusomwezi 24 ogw'omunaana 2024 tusinzira mu masengere wano nsinzira okubuuza abantu ababeene na gimuli eyo mwali kwa ntaddeko omukutu guno program Paalamenti yaffe. Tutambula namwe gimuli okumanya ensi bwetambula. Ensi bantu abantu kumanya ebyobufuzi n'ebyensimbi bitambulira omukulaakulanya ensi. Simanyi ne basoma ebyobufuzi n'ensimbi n'ebyeconomics. Ensi ebyobufuzi bira bulungi n'ebyenfuna bira birungi. Onabasaba kiriwa ensi ziba ebyobufuzi bira bulungi kuba mikiro kibere kirungi. Ebyenfuga ennungi yereeta enkulaakulana mu nsi. Ebyenfuga ennungi byebireeta enkulaakulana mu nsi. Ensinga Congo yesinga ebyobugagga mu nsi yonna, naye yesinga okuba obubi n'obwavu. So economics ensi ebyobufuzi ebirungi byebireeta embeera ennungi z'ensimbi ebyobugagga. Kongo teri bufuzi bulungi bibasinga obwavu. Naye n'osanga ensinga Norway tewali na kantu nakamu ka bugagga naye tewali muntu n'omu ali bubi. Nesente babwezi obwerere balaza abantu bali bulungi basima musimi bya bugagga bali awo balina ku muntu obutono bw'ennyanja ne kubanga ensi ebyofuzi birungi. Ampuliza dakiika sije zitwala nyinyi kiriza malo kwajira bakulu banje kweke ensonga eyo eyalwa sebo gye muleeta eya philosophy omututte school of thought emu naye ba Marxists bagamba mu lufuutifuuti the mode of production determines the superstructure. Ate na ugeze mu lufuutifuuti anti ngamba nkikyusa nti si ebyobufuzi eyo school of thought yemu yeraga nti ebyobufuzi bye biraga ensi kulaakulana kwayo. Ba Marxists oba aba communists nga ne Museveni mwagwa bagamba nti ebyenfuna bye bisalawo ebyobufuzi mode of production. Ebyenfuna bye muliko ku stage eyo bye bisalawo ebyobufuzi. So si byafuzi birungi bye bisalawo eddiini ebyobufuzi ebyaki. Yes, ebyenfuna. Yes, nti mbeera ku level y'aba peasants n'ebyobufuzi byaba peasants. Kati Congo bwe muba byaba capitalists n'ebyobufuzi byaba capitalists. Congo etusinga ebyobugagga mu ttaka naye esinga obwavu. Kati njagadde kuleetera ekifaananyi ekyo ekirala nti debate eyo mpanvu. Abo bakkiriza mu Karl Marx ba Lenin baani ebyobugagga ebyenfuna kakembo ebyobugagga si byenfuna. Oyinza okuba n'ebyobugagga mu ttaka naye ng'enteekateeka method gy'okozesa okugasa n'okugasa abantu bo eriko obuzibu. Kiki ekigireetera obuzibu? Naye bannabyabufuzi obuuli awo abatali balungi abatamanyi kye baagala oba beeyagaliza bokka bali so selfish bawagira tulina ne bakuvuma colonial mansa beefula nti bategeera mu ekonomi zaffe World Bank IMF n'abalala n'olukola bistructure netabyefumitirizaako nga tulina implementinga tumaliriza nga tetufunyeemu. Ampuliza mulozi ga Lord Mayor mulodi w'ekibuga Kampala waali tulina Council Yusuf Nsibambi tuyina munabyafuzi mukulu waffe Mikairi Kakembo Mbwatekamwa baloya we bali kubensi wazina kutambulira mu eby'amateeka basobola okulungamya eggwanga lyaffe. Ampuliza akola we balinja kusaba Yusufu otule kusala musebo speaker wa Parliament yaffe basebo ne banyabo abatuuliriza yena gye muli nsaba twala omukisa gino balamusa mu linnya lya Mukama Katonda abafunye ebizibu era nga mmanyi be basinga obungi. Tusaba Katonda abakwatiremu muyite mu mbeera eyo n'abafunye okusanyuka abatonotono oba abangi na gye muli nammwe tujaguza nammwe awamu. Mawokota ali atya? Mawokota mulungi, tutambula bulungi, tetunaba kufuna buzibu nakamu. Bagamba Nsibambi abeewo. Ekyokubaawo ekyo kyo si kikulu nnyo. Ekikulu kya kutambuza mirimu gye baatuwa tugezezzaako n'akaseera kazibu
naye embeera gye tambulira mu Uganda. Okay. Oyo Yusuf Nsibambi kanso mba kanso kakemba. Michael. Bwana Medine yanziza omukisa gw'otwa bulijjo tugabana n'abantu baffe. Twagala okwebaza nno management ya CBS nayo Bwana Medi okutuyitanga bulijjo tugabane ne bannayuganda. Opinioni zaffe, entegeera zaffe tulabe butya tuba tutereza ebintu n'obuweereza mu ggwanga lyaffe. Twala omukisa guno tulamusa ku b'entebe abalekawo leediyo zonna ne batega kyabasa. Mwebale nnyo mukola kya bbeeyi ate temujjanga okwo. Njagala kukubiriza ba National Unity Platform bagende mu lukiiko lwa Namakula ku ssaawa 4 lutandika lwa constituency. Nange bwe mbaano mukama wange ngende nzikiriza namuse ku muganda wange ono maze ebbanga ddene nga simula wa Lord Mayor wejinja winta wange ono wa Kampala Elias Lukwago muganda wange kiriza nga ndi ku mukutu guno gwa Ssaabasajja Kabaka okula musaako ate n'okwaniriza wali wankima naawe abo bakojjange nze neddira njovu. Kati njagala kwebaza Katonda atwadde obulamu bwa Lord Mayor namwisiza mu bingi naye tusabe twagera kumusabira Mukama amukulembere angera omulungamya eggwanga no limu namwe essuubi ddene twagala Mukama akuwa obulamu akukuume. Njagala okumaliriza ndowooza nga Bwana Medi ani yafudde twali wano ku radio jukira engamba mama Kasujja nga mutumiranga mama Kasujja affe mulwadde mama affe senior citizen w'ekiwafu twamutwala London okwongera okufuna obujjanjabi bwangu obujjanjabi bwa Uganda nga omanyi bina ebizibuzibu ne Mukama yaganye tiyasobodde kutuuka. Njagala okwebaza bonna abazze ekiwafu jjo nga tumusabira na bonna abatukwatako okulaba nga tukomyawo omubiri gwe. Wiiki ejja tusaba gube nga gutuuse wano abantu b'ekiwafu abakyaki ekiwafu awo abasajja baffe Michael Nkalubo omulangira Ndawula Silva Dr. Chiza timu yaffe nene bamusomesa Suuna twafiiriddwa mama waffe abadde atumalako stress naye Mukama bw'atyo agongera musabira busabizi n'okwebaza bonna abatukwatako okulaba nga tukomyawo omubiri gwa maama Kasujja mu kibuga ky'Entebbe n'okumuziika mu kitiibwa. Kansabire ku Buganda ne Ssaabasajja Kabaka Bwana Medi twagala okusabira Ssaabasajja Kabaka Omukama amusuusa obulwadde obumutawaanya ate n'Obuganda atukwatireko tulungamye kubanga n'Obwakabaka bwa Buganda n'atuwa n'amagezi okuwona Obwakabaka obunene obw'amaanyi ayongera otuwanirira tumwekwase bulijjo Obuganda bwaffe buno buleme kugenda mu mikono gy'abalyolyomyi oba olyawo abatatwagaliza. Salaamu ya Lord Mayor. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bannaye abatuuliriza mbalamusizza mbasaasira nange ebizibu ebitayakya bino bagamba ekuba omunaku tekya naye enkuba ekubye Uganda ekubye Kampala meditecha enkuba yonnyini etonnya kasasiro alinga kasasiro emisolo giringa emisolo duka alinga duka bano bakola kino kwegamba mbasaasira buli omu wemusanga wemunyigira banna Kampala wemuli mwenna nzikiriza nsaasireko mukwano gwange gwensinga okwenyumirizaamu mu by'omupiira wano Dr. Lawrence Mulindwa olw'okuvibwako maama waffe ku lunaku olwokusatu omukadde Catherine Nakyejwe Mulindwa. Dr. Mulindwa oyo manyi lwaki I celebrate him nti yazimba ekintu kya fufa n'omupiira gwaffe Mukama n'atamusobozesa kugenda mu CAF naye abaddawo ne basobola okugenda ate ne bakyonoona naye n'azimba kitende. So Mulindwa kutusaba mukadde maama amuwe ekyumulo eky'emirembe sebo nzikiriza nsembyeyo family ya mukadde wange Dr. Paul Kawanga Semogerere okubayozaayoza olw'okutuuka ku kkula eryabadde olunaku lwajjo ku ssomero lyaffe erya SMAC ekisubi bamuguddemu ekizimbe ekinene eky'amaanyi Dr. Paul Kawanga Semogerere era emikolo Katikkiro yagibaddeko tumuyozaayoza Katikkiro okulikayo ne Ssaabasumba wa Kampala Toyenze oyo mulodi nange nsabire Kabaka waffe Omukama Katonda amwongera obuvumu okulamula Obuganda Ssaabasajja Kabaka wangaala oyo mulodi w'ekibuga Kampala Elias Lukwago ndabyeko ne ku muganda wange Nsibambi wano maze omwaka mulamba webale kumpa mukisa ogwo. Nsibambi maze omwaka mulamba omwaka mulamba simuuliza ku ssimu simulabako sikola ki Nsibambi bukyayibwaki simulabangako
umma kakati bwana Medi teyalize bwana Medi n'okuziika alabika teyalize duka mangu wakati ya honorable mayor Lord Mayor mukama wange bwajja wano ajjanga talina musirikale ninjagala gwe bwana Medi otuuke wali wanswa bweru bw'onootukoma wongo olina engatto ojja okutegeera amaanyi g'abantu kakati ayine mundu kojja wange Kibirige mujulizi saagala kudda mu bintu ebyo byakatemba naye nyini Kibirige ali wano mukubire essimu sinaba kwogera omugambe mwali mugenzeeko ku geeti ya Lord Mayor nagamba sijja mukubira ssimu bwana Medi ali wano ali wansi tebazijjaako naye kyenjagala okugamba nti ekyengato kyo kibadde kyakuzanya naye kyegamba obuvunaanyizibwa obuli wali bwawufu ku byabulijjo era bino ebintu bino kyekiyambe okugenda byogerako embeera si eri yaki gyomanye ya bulijjo kubanga kati nze mbali naye Lord Mayor mu mutima yakimanyi nze bwe nafuna ekizibu y'omu ku baasooka okujja okundabira nakigamba n'Ekibirige ne mukubira omugambe namugamba nti ne bwe kiba kiki omusajja ono yajja n'andaba ki emulago naye saagala kukuba amasimu kubanga amasimu gano agaffe ge tukubagana oli wagamba nti obulira ki kangende enkola ambush era all along banga nti bajja wanenga nti obuvunaanyizibwa n'ebbanja lyemulinako lituuse nga sinaba kufuna kaki sebo Kibirige buza kwatuliza kimanyi mu mutima gwe Kibirige buza kwatuliza okuwaako obujulizi ojjanyinza omusala ekirimi mubuuze bajja kwebuuza nga tufuluma buli mwaludde okulaba ku mwana Katonda mulungi obudde bwonna Katonda obudde bwonna zembeera ze weewaawo kakati wiki zino bbiri zembeeredde enzibu zisemba naggwano babiri twali Lwakaayi era njala nnyo okusaasira abantu beekalagala eyo ennaku yali nnyingi nga tuziika mukulu Tamalemeero nti ate ne tubasaasira kati ate ne tufiirwa taata waffe era taata wange Kiddu Makubuya ate nekine neeyongera naye mu byonna nga tuziika n'okusaba n'ebirala byonna Namirembe najjukiddemu ekintu kimu ne mmanya nti ogwo omulembe guweddewo ogoba Kiddu Makubuya Professor Nsibambi Professor Nsibambi pozi bonna bali Professor Bakibirige Ssebunya egwo omulembe guweddewo guweddewo era bw'oba omulina ng'omumanyi bano abaaba bange Makerere ne bajjako n'ebyobufuzi mubuuzeeko nga okyamulaba toyanziza so nze ndowooza nti ogwafa nti gwe gwammwe ebintu nga bwe bitambula mu ggwanga n'embeera y'ensi mwe tuli tutunuulira ebintu byonna Uganda byekola goods and services muwendo gw'ebintu ebyo ogigabanya n'obungi bw'abantu abali mu Uganda eddakiika zino ziri 27 ezakayita ku ssaawa 4 ez'okumakya nkwebaza okuba nti oli ku mukutu bingi ebiri mu ggwanga abakulu we bali wano Honorable Nsibambi Yusuf wali Honorable Michael Kakembo Mbwatekamwa Honorable Yusuf Nsibambi Honorable Lord Mayor wali wano ate ne Vincent Bamanga Kisempija naye amaze okutuuka naye katugende tuve ku nsonga abakulu abali wano ensonga Honorable Sempija kalina bakabench Sempija atole mabegaawo tugende tuve ku nsonga basebo ne banyabo abali wano Honorable Sempija wali Honorable Order in the House Honorable Sempija wali Lord Mayor wali tulina Nsibambi tulina Kakembo Mbwatekamwa Owentebbe Municipality abakulu mekulwa kitabo kya CBC wezwa kumpe kumjala baniriza ensonga etuleese Honorable Sempija yensi yaffe Uganda kuba ensi yaffe Uganda mutandika wadde okubaganya buzo okusaagasaga mukonze ebyenfuna ebirungi bifuga ensi oba ebyenfuna ebyofuzi bikulembera ensi oba ebyensi bikulembera ebyenfuga naye kulwa kiwadde mpola ne bakinyonyola mu ngeri yaabwe twagala kutunulira abakulu abali wano ekintu ekiyitibwa
multipartyism ebiina ebingi ne demokrasia tutunulidde 2026 eggwanga lyaffe Uganda tugenda kuweza emyaka 20 ng'ebiina bikomyewo lulina litanga bulukwago wano omanyi FDC kyali kibiina kito bansibamu FDC kino kyali kito katuli mu myaka 20 mbwatekamu ng'ebiina byofuzi bikomyewo naye ng'omulamu weguli nti ebiina ebingi ne demokrasia munda mu bibiina tuva tutya wano kutuuka gitulaga gwe mulamwa mukyo wansi wakyo mujja tunulira ekifunamu ekibiina ekimu kibere case study nga case study ya FDC no mpuliriza sina bice kigenda kugamba kinsomye kyanjawulo badde bibuli ebiriwo tuyina nafa aba FDC abali Katonga tuyina aba FDC abali Najjana Nkumbi mpuliriza bino bya sabiti ewedde wabaddewo ebintu bitali birungi mu kibiina ekyo nga mulimu okusika omuguwa wakati w'ebibiina byombi buli kimu kirangira binnaakyo fano ku CBS twagala nnyo ebyo ate enkola ya wano ebyo byemwawulidde byeffe tetubiddamu wano ayeereza omuto simanyi yamukola ate oluganda sirumanyi yamukaabya ayeereza omunafu yamulwanya ffe twagala nkola yayeereza munafu ebintu mwabiwulidde bingi ku TikTok kwebiri ffe twagala ekifaananyi ekinene omulamu omunene wagulu road mayor ebiina ebingi ne demokrasia mu ndamu nyini mu bibiina case study ye FDC ampuli FDC eno walimu ebigambo bingi nga mu byo mwabidde bwenzijemu ensonga okuba nti abannaffe ab'e Katonga eri bagambye ekijja kijje bagiwadde ennaku 6 FDC nga amaze ogiziika Hajja leo naga nti inna lillahi wa inna lillahi nga musanyufu nnyo ne FDC yo amaze gikulembera agiziike wanje bamazi ko muntu osanyuka anti zina mulabye nga ayogera ati no osanyuka zina mulabye nga asanyuka nabaddewo namule sati enjero emu kuba wa bulu na sanyuka na switch wantu kiwanvu nnyo nga mulaba nesika nsonga ku muti wali nga ndabasala musumba mwaka zindalo konzoke goba nakola kibaise cannot speak ambulize ensonga ye yusija kulwatwala budde bungi abakulu bombi webali twagala kulaba tuva wano mu nkola emingi ebibiina ne demokrasia munda Lukwago yagamba nga abangi twegatte y'omu ate yakulembedde twagala kibiina kipya twegatte tujjeko omusajja ono omusajja wa munanya kulembera eggwanga CEO w'eggwanga Uganda wa mukulu Sebunya yagamba 2026 bijja kunyangwira twajja kuba kibiina kyafuzi kyonna ffe twagala mulungamya owuliriza nsibambi mwena muli balooya yensobola kina kiyimiriddeko nnyo ekibiina kisatululwa kitya ekibiina kitandikibwa kitya ekibiina katulina ebintu bibiri Political Parties Act njawala gitambuliremu ate tambule ne ssemateeka nsibambi ow'ekibiina kyammwe FDC ebiriwo bigatta kubanga abawuliza baagala kumanya eno abawagizi b'ekibiina kyammwe kiki kye balina okukola kubanga balemereddwa nabo amateeka tabagamanyi mu ababiri mugamanyi nanda zinenja njala abantu batambulira wamu nange bamanye nti abalooya bombi babaddewo bagambye nti ekibiina FDC so kisatulula bwoti ndeeta etteeka liri eddene eryananto Political Parties Bill ye act yegamba ki netteeka lya FDC ligamba ki case study eyekiri ekinene ebiina ebinyi demokrasia Sibambi Yusuf bino bivaawa sebo neyanziza mutuse mutya wano abatuwuliriza mwena gye muli mbalamusiza mu linnya lya abatuwuliriza ebweru bakuwulidde ngoga nti Norway terina kantu konna kujjako ebyennyanja kantereze bagambye batya kuwuliriza message nze kennyini kuba natuukako e Norway yekyasinza the wealth fund ennene ng'eva mu mafuta ekyo tukyogedde iyo yamafuta si yabyennyanja byokka tuyanze sebo tugende sebo honorable Sempija onokuwa submission yo tulina essalamu naye nga Congo egisinga obugagga naye enjavu egisinga potential ebyobugagga mwamanya economics nzo arts ni arts ebyo sibimanyi sebo abatuwuliriza gye muli olw'okuba tulina full house nze nja genda
nga ndi mu bufunze mu kusookera ddala tutegeeza abantu nti FDC eriemu bannamawulire n'abantu bafunye ekifaananyi nti waliwo FDC Najja Nankumbi ne FDC Katonga. Bw'oba owandiisa ekibiina ky'ebyobufuzi bakubuuza headquarters zo ziririddawa. Era ebibiina by'obufuzi tetubitunulira nga bintu by'abantu abatono. Ebibiina by'obufuzi byonna gye biri bya ggwanga lyonna. Kyovula wadde NRM tetugirinaamu bwagazi naye kibiina kya ggwanga. Mu lw'ensonga eyo Electoral Commission akakiiko k'ebyokulonda n'eggwanga lirina budget liriwa buli kibiina ky'ebyobufuzi ekiwandiise. Era bwe twogerera wano kebe NUP gye tulowooza ng'evuganya oba ewakanya gavumenti efuna ssente okuva mu gavumenti okuddukanya ebibiina ebyo ebirina ababaka mu parliament. Kati ekyo tuba tufugibwa nga bw'ogambye amateeka ag'eggwanga agafuga ebibiina by'obufuzi ne tufugibwa ne constitution zaffe. Bwe twafuna obutakkaanya obwaliwo munda bwe tubadde twogera ebbanga lyonna ne bulema okukwatagana ne tufuna abantu abamu abatuula gye bayita Katonga nga be FDC abamu abalala ne basigala ku kitebe Najja Nankumbi. Abannaffe abali Katonga ne bagamba nti bo bagenda kuyita olukiiko lwe bayita Delegates Conference luteese ku nsonga eziriwo. Ne tugenda mu kooti omulamuzi Nambayo Esther n'ayimiriza olukiiko lwabwe. Kati ate nabo ne bateekayo omusango abo Katonga nga bakulembeddwa ambasada Birigwa ne bawaabira olukiiko olulondesa mu FDC n'ekibiina bayimirize Delegates Conference eyali eyitiddwa abe Najja Nankumbi. Omulamuzi Sekaana n'agoba okusaba kwabwe era Lord Mayor yali lawyer akulidde ekisinde ekyo mu musango. Kati bwe bagugoba olukiiko ne lutuula kuba yagugoba n'agamba olukiiko luli lugende mu maaso tayinza kuluyimiriza. Najja Nankumbi ye mulamuzi Sekaana essebo. Mpita mu bwangu mu lukwakwayo kaakati olukiiko ne lugenda mu maaso era Lord Mayor nga tennaba bagenda mu maaso kubanga obudde bwali bugwawo yali Deputy President owa Central Buganda. Okulonda ne kugendebwa mu maaso ne balonda mu lukiiko olwo Patrick Amuriat nga President ne balonda Secretary General Nandala Mafabi n'abakulembeze abalala nange nenondebwa nenzira mu kifo kya Lord Mayor. Olukangagga olw'abantu bonna abalondebwa ne batwala mu kakiiko akafuga ebyokulonda ke kakiiko akafuga ebibiina n'obitambuza mu ggwanga. Olukangagga olwo balubwamu stamp era ne tugenda mu maaso we twogerera ssente eziva mu gavumenti zenjogeddeko eri waggulu ne bazituwa ku account. Tugenda Jinja olwaleero ku mobilization era ssente ezo kwete tujja account zitambula kubanga ffe tulina siiro. Ne tugenda eddokolo mu kwesimbawo ne tuleeta omukyala agenda okudda mu kya Cecilia Ogwara era Electoral Commission nemukuba mu stamp. Kakati we twogerera bannaffe ab'e Katonga tebakyalina buyinza na bumu okusinziira ku kiragiro kya kooti n'okusinziira ku abakyabaddukanya ebibiina n'obbirabirira Electoral Commission. Ne tugenda mu Parliament ne baga nti muleete obuyinza obulaga nti kati gwoze mu kya Ssemujju Nganda. Secretary General Nandala Mafabi n'awandiika ku Parliament wali ku order baga nti nsibambi anti uli ku Parliament yennyini neega nti nsibambi yono ne bandayiza mukyakijjukira bulungi era abanupo ne baga nti ate gwe lwaki bakuleyiza mu kaseera ke tufulumidde muki. Nze kennyini Ssemujju office nze namulonda okubeera kakiiko ka budget teyagaana nti agwa nonda tosikumanyi mwijukye nze mulonda mukosase
bonna banabbosi nze mbalonda najja nkumbi eronda abekatonda nze nsibambi Kamala bonna nze mbalonda era ne parliament bagandi bano bakkiriza bo balonda bakkiriza era bakola ku mukono gwange semuji yasumye nga shadow cabinet mugonde mu budget omukono gwange kakati kyesitegeere kigenda mwaso road mayor ali wano kwebyo byonna byogeddwa ate mutuuza mutya olukiiko njagala nzire nga maliriza bango olw'obudde bagambye nti ekibiina bakitagguludde bakiwadde emyezi mukaaga akawaayiro akakitaggulula kagamba National Delegates Conference or a special conference may dissolve the party by 2/3 of all delegates of the National Delegates Conference. There must be a notice of at least 6 months. Mulimu n'ebirala ebyogerwa nenjagala njogere ku kigambo kigamba nti National Delegates Conference yerina okukola ki yerina okusatula ekibiina ekyo kiri okke naye kati bano be baani nga kooti yabayimiriza nga mu electoral commission tebamanyiddwa ekyo kyekisooka ekyokubiri kiki kye bayita National Delegates Conference ekyo nja ne bwinaakoma ku ekyo soko nyonyola ekyo Delegates Conference kyekino akawaayiro 23 kali 36 ke kagamba osobola okutaggulwa nga National Delegates Conference etudde naye akawaayiro 23 maze okwogera nti bano eri tebaliyo tewali abamanyi mu electoral commission kakati njagala nsoma 23 bawaga nti babamanyi baki abakola National Delegates Conference some ekyo sibambi chairperson kitegeza yaku Sentebe vice chairpersons beba Sentebe abamudirira abana members of the National Council members aba National Executive Committee 4 representatives from each of the special interest groups muri abalema abakibiki chairperson, general secretary for mobilization, secretary for women, secretary for youth, all members of parliament, 2 representatives from each parliamentary constituency being the chairman and the general secretary, 10 eminent members abantu abakulu mu ggwanga approved by the National Council ne abantu 10 okuva ebweru w'eggwanga. Ekyabaddewo bakulu bano bagenze mu regions ezoogerwako mu constitution ne bajjayo abakiisi bana kati njagala Lord Mayor mbuli ababana baliriddawo mu boogerwako mu Delegates Conference kati bakunganyiza nga bukunganyiza ab'ekikafo kyonna ab'engonge naye nga ate bamasiga be balina okujja n'ab'olunyiriri n'ab'emituba kakati bano kye baliko ekyayitiddwa tewali akimanyi eyo meeting oba yabadde ki kati bye bakoze ebintu biyitirivu bw'obiraba kati bo bakunganyiza abantu ab'FDC maybe bwe babanga bali renewinga nga constitution bwegamba buli mwaka ne bajjayo bana chairman wa FDC yani nsibandi kati chairman kyo kyaggwa ati yani chairman ali mu electoral commission kuba yesimu bajja kubulira bano yani Jack Sabit electoral commission gwe manyi kakati bali bamuwakanyiza mu electoral commission kino kibagamba nti mbukoti yagambye ya Buganda Road mu mateeka ne Road Mayor akimanyi oli waleeta jibata private prosecution nti watomedde motoka yange oba wankozeeko obulabe wazene jambia olina okugenda n'osaba bakukkiriza omwabire nga DPPC amwabidde omwabi wa government kakati ono yawaaba tiyateekayo baluwa 0C ne baga nti gwe tetukumanyi tukigobye ekyo tekikakasa oli nti chairman omukakasiza mu registry oba court order ya high court chairman yesabit era kati sebo bwetwogerera tugenda jinje court yogiraba ne bulu mu mikoro ne sente zavuddeyo ku account bano senga chairman mwe ina account kati balina ki so ebyo byaggwa nze kyembadde nsaba Lord Mayor ali wano amanyi nti batomera bakola ensobi era ate ffe tubaagala nnyo kubanga tebanabagamba nti sibe FDC omuntu ekibiina bambi bakyagala naye okuubwa kyabuntu bakomewo nga bwe mbadde mbagambe ebbanga lyonna bakomeweeka tuddukanye ekibiina tujje omutima bino bye balimu liyade sagalaga nti byakatemba kubanga tekatemba oba baziza wansi nsobi naye omuntu asobya malayika yokayita asobya na nabbi kakati bo bakimanye nti ekintu beetika ekintu kinene nnyo ne batomera bawaba ensonyi balemezi fula busungu kubanga tulina kati oyinza oga nti ogera kusazaamu ekibiina ekikubye ne laale leero
egenda kubanga ejjudde ekibiina wakisazamu batya ati kati mubulidde delegates conference yero kisazamu ente yatuula bano bawagizi balonza abawagizi bana atubulire wano abo abazze okuteesa baliridda wamu ba delegates ekirala nga maliza mateeka bango budde amateeka mu mateeka agafuga ekibiina n'agafuga ebibiina n'agafuga amakampuni Constitutional Fegama Delegates Conference etuula omulundi gumu mu myaka 3 bano bakatuula mu mwaka gumu emirundi 3 nga Delegates Conference meeting yande bane badde bagita special meeting mu mateeka agafuga ebibiina n'amakampuni ekwata business age kati bane badde baganda business ebayisiza kutagulwa kibiina ate tekiva mu report ya Lord Mayor nga president nga bwe yakoze kiva mu report ya chairman president report ejja mu delegates conference eri ya bulijje biramba treasurer ne secretary general eronda abakulembeze kakati ekyo tebali guided ekyo nkimanyi aga amateeka gasomeseze myaka 24 gasomeseze agogoka era njagala mu challenging eno meeting cannot be a delegates conference nga constitution ega delegates conference tulwa mu gumu esobola kubeera special business eba presented by the chairman si teva ku adopting a report ya Lord Mayor je yakoze nga president no you cannot because tosobola ganti president agambye kino tujewe kibiina chairman yagandi tulina ekiteeso ekijawe kibiina nga kivudde mu national council kyo kibiina sobola kuvaawo nga kivudde mu national council oba mu neeke kakiiko akafuga n'aleeta report bw'agireeta ekiweesa 45 days enaku abantu bajje nga bategedde ekibagenda okuteesaako tojja wali n'osoma busomi kiwandiiko n'oleeta abantu bana baga ekibiina kiveewo ekyo tekisoboka si enkola y'ebintu kakati ekyo nakyo kifu mu mateeka era tosobola kiwangula nga bwe nava wano olujuka lwinga Lord Mayor aleeta agamba teterebuka ye yayisa olukiiko ne mugamba deputy aluyisa bw'aba chairman taliiwo nekiyita ne babitwala mu kooti ne babigoba so kati ebyo birimu obuzibu bulimu obuzibu biri very clear toyinza kuta delegates conference emirundi 3 mu mwaka tekiriyo even under the law ekisobola okukkirizibwa bagiyita special oyinza n'ogiyita buli week kasobuli abantu noba notice etegerekeka manya buli after myezi 3 boba notice oba mu week nga waliwo ekyamangu eba ya mulundi gumu mu myaka 3 era awo Lord Mayor ayogereramu mu report eyo naye mu eno meeting ateesa buteesa nga mukiise zino ziri 11 zibulokoti essaawa 5 bano Uganda ekipya kiki ntubanjulira Look Solar Power abalina kalonda yenna akwatagana ne solar balina battery ya solar empya esokete ddala mu Uganda eyitibwa super capacitor nga ewangala emyaka 45 beddu balina offer eri amasomero amalwaliro bank n'ebitongole byonna nti mujje mufune muone biru y'amasanyalaze mugule solar eno ebba yamba ena nene nzito phase 3 era kutegeeza buli balina ne kamera kika kya kalavu eziraba ekifaananyi kya kaladi munzikiza bakwa solar amataala anaku 9,000 solar okuli TV 7,500 kale beeyune one biru z'amasanyalaze Look Solar Power basangibwa Masaka ku kizimbe kya Haji Mpuga Kampala Road nawe kisinga namba 7 Kampala basangibwa kati wasenguse bali ku Lulaga Road hotel bagita G1 Hotel awo basanga ebisinga kwete ku simu 0758 15 19 14 abakulu we bali wano nabatembete ensonga honorable Sempijja wali wano honorable Nsibambi wali Mbwate Kamakakembo wali n'omulodi w'ekibuga Kampala naye wali tudde ekifaananyi ekinene ekyebiina ebingi multipartism ne demokrasiya munda case study ya FDC tuva tutya wano ebiina biva bitya wano kutuuka mu 2026 abawagizi gye muli ebitambula mu bigoberera kanso mba kanso amaze okuwa ensonga ye avuga nti bino byano bafu batomere bakkirize bakomewo eka mudde mwetonde nzikiriza ntandikireko ekyo ekifaananyi ekigazi kubanga mutindo gwa palamenti yaffe gwa waggulu era nkwebaza okugukuumira waggulu emyaka gyonna gy'obadde wano saagala olwaleero gukke kugenda kataka
njagala nnyo okubanga tugukubirayo waggulu kabe kasinge n'okugwongerayo era nze ku lwange ng'ombululu ensijja wano ng'ompise nga nfunye omukisa kubeera ku leediyo ya Kabaka njagala nnyo awulirize eyo ataddeyo obudde essaawa 2 afune ekyokuyiga so si kuddayo nti abo baakayanye era ekyo ebyo mubadde mbiwulira nsibireese CBS teri kweyo level tetwagala ekifaananyi ekinene nkikugambye nti ebibiina ebingi ne demokrasiya eggwanga liri mu buzibu mu bulumi olw'ebyo bitambula kati njagenda kutandika n'ekizibu ekinene sookera ddala nti Uganda kuva lwe twafuna obwetwaze gamba n'okuva lwe yatandikawo tefunanga demokrasiya tefunanga bibiina bya bufuzi bingi kyabulabe twali tusuubira nti mwami Yoweri Kaguta Museveni eyagenda mu nsiko 81 ng'agamba nti okubba obululu kyali kibi nnyo tewajja kubeerawo enkyuka mu bibiina yakuvaayo mangu eyo nnyo yagamba era wetangiriko ofuna ekizibu ng'agenda mu nsiko nti ekizibu kya Uganda bibiina bwe tubadde tutandika puroguramu eno nkugambye nti Museveni Marxist sina Marxist actually communist yagamba nti no tavangayo yagamba era Museveni nawulirizibwa yagamba njagala kino kiri kuliko dera tekikyukanga yagamba nti Uganda tenatuuka ku level efuna bibiina bingi ebibiina birepresentinga class interests nti society ebeera stratified ku levels ez'enjawulo ng'etemeetemeddwamu emitendera waliwo kirasi ey'aba peasants waliwo kirasi ey'aba middle class waliwo ey'aba bourgeoisie abo abanene bannaggwadde aba capitalists nti kati multi-party democracy waba capitalists fe Uganda peasant economy tenatuuka ku level kiri kye nagambye ekyaba Karl Marx ne Lenin kigamba nti the mode of production determines the superstructure nti level gye muliko ku byenfuna yesalawo n'ebyobufuzi bye muteekeddwa okuba nabyo kati ekyo kizibu mwami Museveni takivangako okugenda okuggulawo ebibiina by'obufuzi bibeerewo twamala munyigiriza yakubisa ne referendum ne tugiwakanya kadde waffe Dr. Poka nga simogere mukama mumuze mirembe referendum ne tugiganduga tokuba kalulu ku ddembe lya buntu ne tugenda mu makooti ag'enjawulo era rekodi eyo terivaawo paka mu 2024 lwe yakkiriza nga tufunye ne final judgment ku nsonga ya movement ne political parties yali Justice Leticia Mukasa Kikonyogo nali omu ku baloya ne bali ku ddembe Joseph Omugenzi twali mu babiri actually musango nga baloya kooti etaputa semateeka n'egamba nti tewali kintu kye bayita movement fenna bibiina byabufuzi n'NRM egende ewandiisi yadde Museveni kyamunyiiza ne pressure yali eyitiridde si ya misango gyokka n'ewalala nakkiriza n'aggulawo n'agenda ekyankwanzi n'agamba bano katubejjeko katugire naye ekyo tekimuvanga mu bwongo era ekyo ekizibu namba emu Museveni takkiriza nti Uganda eri ku level efuna demokrasiya owa multiparty era n'ekibiina ekya NRM takirimu nga political party akirimu nga entity ye state party gyalina okutambuliramu ekyo kimu ekyokubiri kyetulina mu ggwanga ekizibu ye bastardization of politics jagala ekigambo ekyo kyemphasizing ennyo bastardization of politics bastardization kikulu nnyo omanyi badokita bakulaga nti bw'otadiagonizinga bulwadde bulungi tofuna solution bastardization of politics era omuzungu mu luvuutufiro lyayinza okubuuza is politics stupid nti ebyobufuzi bya Uganda byafuuka bya kisiru wetuli kaakati ebyobufuzi bya Uganda okuva independence lwe yabeerawo ate kati tweyongera kusereba why nti twafuna ssemateeka w'enkaaga-mu-2 ng'ali ku level eya federal ne multiparty mu nkaaga-mu-mukaaga Obote nga amaze okugyawo obwakabaka ne baleeta concept empya bannamateeka gye tuze tutambulirako enkya neggulu bagyewola eyo mu Germany musajja baali bamuyita Kelsen n'aleeta gye bayita Kelsenian theory nti singa mpamba kese eyo nkulu nnyo mu mateeka eya expert mateeka nti singa oli awamba abantu abafuusiwa amateeka era asobola okukajjayo n'akola kubanga ebiseera ebyo
kyali okutwala obuyinza either mu kibiina ky'ebyobufuzi oba mu ggwanga olina kuyita mu ssemateeka naye singa owamba nebeera successful revolution then oba otudde mu mateeka ekyo nakyo nekifuuka nekijja mu constitutional jurisprudence w'eggwanga nekifuuka nti omuntu bw'awamba afuuka ow'amateeka ebiseera ebyo tewaali kuwamba ggwanga lyokka ne babasiri babatalingaya abaali mu paalamenti baali bawamba eno Beni Kiwanuka n'obukulembeze bwe eno Beni Kiwanuka bamukuba gavumenti emukuba neeri wansi bamukuba mu kibiina babasiri batalingaya bamunyigira mu katu kakati kwerisenian theory eyo nejja n'etambula bwe tukola ssemateeka e95 mu nnyingo ey'okubiri n'eyokusatu ne baga nti ebintu bino ebya kerisenian theory tubijjewo omuntu bw'ambala gawamba tajja kutwala buyinza mwami Museveni ng'agamba kikomye ku ye kuba yaleeta legal notice number 1 ng'awambye kati mu bufunze bwe tukola ssemateeka omupya wenjagala okufunza ne tugamba nti kakati nga nkijja eri ku ggwanga eryawa ne tugamba ebibiina binaatambulanga bitya obutabaamu kuwamba twogera ku ntano democracy Meddi njagala obudde bwange obusigadde mbuteeka ku nnyingo y'e71 eya ssemateeka kinkoze bubi ssemateeka simulina wano naye osobola omufunaawo mu nnyingo y'e71 baateekamu standards singa onyamba ne tufuna ssemateeka wano awuliriza n'afuna ekyokuyiga singa tufuna ssemateeka ennyingo y'e71 eyo yes bwe tugisoma nkole submission zange eya ssemateeka w'eggwanga ennyingo y'e71 eyo nkulu nnyo Nsoji wa Meddi ensi ennyingo eyo gyerambika ekinyusi ebibiina standard kwe birina okutambulira standard eyateekebwawo olupimo olunene oluli waggulu eyasooka okumenya ssemateeka yasooka okumenya ennyingo y'e71 yali mwami Yoweri Kaguta Museveni njagala omuwulirewo bulungi mwami Kaguta Museveni n'amenya ennyingo y'e71 eteekawo olupimo nti ekibiina abakulembeze baakyo bajjanga kulondebwanga mu demokrasiya mwami Yoweri Museveni bwe yali alwanyisa Mama Mbabazi n'akyusa ssemateeka w'ekibiina gwe baali bakoze n'amutigaatiga ng'olwakyusakyusa ow'eggwanga n'atigaatiga n'owa ekibiina najjawo okulonda mu NRM Bassekikubo ne bagenda ne mu kkooti ne bawaaba omusango oba gwaggwerawa Allahu alam Mukama Katonda yamanyi kakati article y'e71 multi-party political system. A political party in the multi-party political system shall conform to the following principles. A. Every political party shall have a national character. Membership of a political party shall not be based on sex, ethnicity, religion, or other sectional divisions. The internal organization of a political party shall conform to the democratic principles enshrined in this constitution. That is C. D. Members of the national organs of a political party shall be regularly elected from citizens of Uganda in conformity with the provisions of paragraph A and B of this article and with the due considerations for gender. Kakati njija kukinyusa kuliriza nagamye nze nja kutwala kubanga ekizibu si bye bino ekizibu multi-party mu ggwanga afaanana atya kati ati olupimo olwo gwe watuwadde gwegwo omulama gwe yatuwadde gwe watuwadde gwe njijiddeko gwe njagala okutambulirako kakati politics oyo kesitade gye ngenda okusemba nayo toyinza kutandika kesitade nga tonnawa theme. Yes kakati article 71 yamenyebwa internal democracy nti members of the national organization bajja kubeera elected democratically mu conference zaabwe. NRM tekikola wuliriza nti njija FDC DP wuliriza DP bwe twalwananga nti every year tulonde Mao n'agamba abo Male Mpuuta Badikura bani nga ffe tuli ku ssemateeka wa DP n'ow'eggwanga ezo mome. Yes kakati Museveni yagamba abo Bassekikubo bagende bani basiru batukuviire
kakati mu FDC uliriza please maybe sijagendera mu mbere fanana gwe yes ane ne budobungoba kama sina chakola na yese sijakola point ele mekutegerekeka jituse mbalonzi balonzi bo na mazo si balonzi nze sigendera mu kunsonga nti abantu manyine chokulaba abantu ng'abalonzi kibi abantu ba citizens they are not voting machines era nze omuntu ankubire semunanga manzi omulonzi wo mugamba sebo toli mulonzi wange oli muntu wa kabaka oli muntu wa katonda tobakutonda kulonda so mulekerawo okuyita abantu abalonzi nkubiranga munnauganda oba wanondo batononda oba munnauganda leka omanyi ekintu ekyo kidenigrate nga kirengeza omuntu okumufuula justificative anyway point eri nti omutindo gwa article 71 ne guvaawo era kyekyanvumya mu DP nti eyo male mome biki kakati FDC ng'erinawo semblance of democracy at least Mugisha muntu Dr. Besigye yalondebwa 2011 yadde ya resigninga ne lwali bwe yali mu South Africa kibinanga kitandikibwawo yalondebwa 2011 n'alondebwa na resigninga 2012 ne wabeerawo akalulu ak'amaanyi ne babala akalulu ne kakubibwa ne wabeerawo bacandidates abeesimbyewo ne bagamba nti alangiriddwa nti awangudde Mugisha muntu n'awangula ne kabeerawo akalala nga Mugisha muntu era yeesimbyewo ne power 2017 ne babuteekawo n'obubokisi Namboole nti balonda president mbulira kibiina ki mu Uganda ekyali kikikoze nti batadde obubokisi ono akasa ateekamu akalulu no tupi yagezaako naye ng'obiraba byonna byakugamba kwekansaamu temuli kakati tetutuukirizanga article 71 ng'ebibiina bya Uganda mu bufunze ebibiina bya Uganda byonna byali byetagana kuwandiikulula bwe tuba tugoberedde article 71 nti bw'oba ng'oyogera ku internal democracy w'ebibiina nga situnajja na mu zino nkayana kakati ekyo lwe lupimo lw'ensavu mwenu kyensemba nayo bastardization nti we tutuukidde wano ngabbi nti bastardization okufuula ebyobufuzi ebyekisiru ate we tutuuse wano kati okubyongera obifuula ebyekisiru ng'ogyeko okuwamba kubanga kyetulwanyisa mu FDC ono kyabadde annyonnyola ye omuntu awamba tekitegeeza kuwamba gavumenti yokka osobola kukola ku constitution Museveni yeewamba yakola ku n'awamba Obote naye ne government ne constitution ya Uganda yagiwamba that is a coup mu mateeka yakola ku kusemateeka w'eggwanga yakola ku na kusemateeka wa NRM ne FDC kyetugamba obukulembeze bwa power bakola ku kigambo ekyo kiwulira okuwamba nesemateeka osobola omuwamba buli omu namateeka ekyajja kidda yakola ku gwe musango omunene oguliwo omubuuziza wano nti ani kyeyamaanyi delegates conference ey'enamboole ene yatuula eyalonda gye bagamba nti Sabiti kale katugambe eyatuula yali alina ogikubiriza yali alina ogiyita n'ogikubiriza yali ani yali Birigwa teyagendayo teyagikubiriza teyagiyita yalina kuba teyagikubiriza twatuukako mu delegates conference gye twagendamu ya DP Mbale era nza we twaviira mu kibiina ne tubita nga agamba alina ogikubiriza ye Profesa Mukiibo ye national chairman tuli ku NEC ne tusigala e Kampala tugaba nange tutudde ne ba Dr. Semogere ne ba Profesa Sempibana tugambye tubiyimiriza ne bagenda ne batuula eri ne balonda ansonyi omukadde wange John Kawanga agikubiriza nga si ye national chairman kakati njagala kufunza nga maliza bastardization wetuli wano ng'ogyeko ku nti bastardization ng'ogattagatta ebigambo bino nti abakola ku bafuula ebyobufuzi ebyekisiru bagirega mwami Museveni ayinza okugamba oyo Besigye agamba bulijjo nti yawangula 225 lwaki teyatuula mu State House nti 26 yeyawangula 21 nti yeyawangula 26 nti yeyawangula 2011 nti yawangula 2016 nti yawangula nga talina bisumuluzo bya State House nga talisiye commander in chief siye ki ng'akudaala era n'olwaleero gyagamba gwe Kyagulanyi ogamba wawangula 2021 lwaki toli ntebe lwaki si gwasayininga mu kino si gwolina muri Bank of Uganda gwolina nsimbi
kati lwe lulimi lwowulidde Nsibambi agamba abakola kuba jerega tolina stampu tolina sente tolina kino lwe lulimi lwennyini actually kyenyini era ogenda balaba wano bano bonna bano muganda wange ono Sempijja bano lwe lulimi olwo olugamba nti mwe abeita muli bakikazanyirizi muli kuzanyazanya ng'obwana obuto mweyise bino pege boy ebyo kakati byebyo please nakuwuliriza kamalirize malirize kisembayo bastardization olwaliro waliwo ekigambo ekize mu byobufuzi bya Uganda ekipya okuyisaamu eggaali kati awuliriza bw'omubuuza nti Howard bwe yabadde ku press conference yayogedde ki yayisizaamu eggaali abe Katonda yalumbye Besigye yatuyisizaamu eggaali kati n'awuliriza omwolufuzi owa wano waffe ababeera mu social media agendaga Nsibambi yayisizaamu Lukwago eggaali byoyogedde wano badde ompisaamu eggaali abo bali ki balina stampu ffe tulina sente ffe tugenda Jinja kino ampisizaamu eggaali abavubuka b'emulembe guno olulimi lw'okuyisaamu eggaali bastardization of politics nze mpulira njogeranga musajja mukulu agenda kwonona generation yeno olwaleero buli omu azimba mubuli emedi olwaleero buli munabyabufuzi waliwo olwo ono mbwatyo tamwabwago alina ogenda okulumba Lukwago alina okuzimba eggaali ajaji mpiseemu ne Lukwago zimba eggaali ogiyise mu mbwate kamwa for your politics owalinga emmale olinga ddiikuula ojja kukuyisaamu eggaali abamu twamusukka era tojja munda bamu Honorable Lukwago ekyo naffe twakyewaza ono nga CBS bangambye ensiriko tutwaleyo abantu wati ekigambo bastardization kiwandiise naye awuliza ayagala kumanya ensonga enkulu mu mateeka mujjawo mutya FDC nkunyonyodde kanzi otandikira eyo ku pikazi zino ziri 12 ezakayita ku ssaawa 5 ez'okumakya ga leero kyokoze okulamwerere ku bantu tandiko CBS otambule n'okumanya ensonga zitambula Divine Nagbest banafana ba Divine okutegeeza obujjanjabi baleese obujjanjabi bw'omugongo bayise ggwonero abantu baffe mwenna bategeeza ntulese enzijanjaba empya ey'omulembe era abalwadde b'omugongo amaguma gabata discs gasesetuka ne ganyanabuzi oba n'omugongo gukuluma nje tubajjanjabe muwonere ddala ku ssente entono ddala tujjanjaba endwadde ez'enjawulo omuli okusanyalala ekiwanga omugejjo okuzimba ebigere wamu n'endwadde endala nnyingi tukola therapy treatment massage wamu ne home care treatment febaani batuyita ba Divine Nuga kusangibwa Kawempe ku 5 Equity Bank esimu ng'obuze 0754 4300 0764 545 kubanga biri mukaaga kutuba nga 7 August ekitundu kyebana kyo kiri ba theatre ekitundu kya community kya NCRI okulembeddemu okujjukira wiiki y'eddagala y'ekinnansi mu Uganda era omulamu gwe gugamba okuyambako okutuusa ku bantu eddagala ly'ekinnansi ery'omulembe ate nga siri ya bulabe nga tuyita mu mateeka ogumu ku mikolo mu sabbiiti eno bakutegeeza bajja kubaganya ebirowoozo olunaku lujja kuba lwa 6/8 ekifo baganyuma amaka ga theatre ekibanya namba 725 mu Wanda Road Kamokya esabiri ez'okumakya kutuuka ku ssaawa 7 ez'emisana mujje mukubaganya ebirowoozo ku ddagala lyaffe ery'ekinnansi bati babaisi banafe aba theatre nga 31 wa kika tukomeye ku mpewo ziri 18 ezakayita ku ssaawa 5 ez'okuvawo kangatolde posage margarine ono alimu vitamin omuli vitamin A, vitamin D, vitamin E ne B12 ebikuwamanyi okuyita mu lunaku abaana ba prestige margarine balabira omugaati amasavu matono kino kiyamba omutima okukula nga mulamu bulungi prestige si wakunoonya ali mu maduuka gonna ne supermarket zikunaanye prestige no banafe abamu nekyayita ba Chapa Enterprises bali ku Rafik building ekisonye namba 3 Jubasanga prestige margarine saa ya kuna kyazi 5:18 aba conversion feeds bategeeza abalunzi b'ente abalunzi
abalunzi b'ente z'amata nonna nti bakuleetedde akalungu kano bakagambye nti kamuko kawa ennyana ezinywa kayitibwa Foka Milk Replacer. Amata no ga buwunga omunzi gawa ennyana mu kifo ky'amata y'ennyana enywega n'amata yali amala okamema kame. Foka Milk Replacer erimu ebirungo byonna ebyennyana byandifunye nnywa ng'eyonka amata ga maama waayo. Conventional Feeds basangibwa ekiro kyabwe kikulu kiri ku poti namba 5 Foundation Road odi Kampala oba ku matabi gaabwe kwetoola eggwanga. Bali ku ssimu 0782 208 208 0707 786 Rodime eggwanga lyagala mwagambye nti mugenda kukyusa mugenda kujjawe FDC mwenda giziika mu bigambo byo. Kino teeka likiragira litya gali abiri aga FDC New Political Parties Act. Political Parties and Organizations Act ekyo yakirekera bibiina ku ssemateeka yabyo. Kale ekibiina kyamu ne mu article y'ensanvu mu emu. Article y'esatu mu mukaaga eya FDC Constitution ewa Delegates Conference obuyinza okusazaamu ekibiina. Era obuyinza obwo mubukola nga muwadde notice ey'emyezi 6. Eyo njoyogerako ekyo ekyogerako kiri mu ssemateeka wa FDC nti nga tonnatuuza lukiiko lusatulula kibiina wa notice ya myezi emeka 6. Kakati ekyatudde Katonga Delegates Conference yatudde Katonga twabadde tugattagatta ebirowoozo by'abanna FDC betwayitamu mu structures okumala ebbanga ddene nga twetoloola eggwanga. Kati bangi ne bagamba nti FDC abamemba nga bagamba tulina okutandika ekibiina ekipya abasinga obungi naye nga mulina okusooka okukuŋŋaana ng'aba FDC musalewo nti kino kye tubaddemu kyo tukikoledde ki. Kakati ssemateeka agamba nti tuwe notisi ya myezi 6 era ekyasaliddwawo awo nti tuwe notisi ey'emyezi 6 nga ssemateeka bw'alagira. Kati awakanya awo aviirayo netuyinza kugamba gyavudde naggajja nakumbi nga batuyisaamu eggaali nti Dr. Besigye oyo takyalina memba yali South Africa kugamba wulira ebigambo ebyavudde ebyo bastardization of politics nga bwegambye nti oli bwakola ku afuna amalala mwami Museveni mu 96 nga babbya akaluka Ssemwogerere bamugamba bakayindo otafiire ndowooza ne bano Ssettijja baliko muganda nga ow'ekalulu kubaga Ssemwogerere genda olunde embaata bamugamba Ssemwogerere genda okoleki olunde embaata nawulidde olulimi lwa powa mpulira olulimi lwa Nsibambi olugamba mwaba Katonga mugende mukoleki mulunde embaata kubanga yeye gaali politics ow'eggaali mwami Museveni gwe yaleeta amala okubba agamba ononkola ki banonkola ki. Kakati yeyo just maliriza nti yagamba ngana okwisamu eggaali yagamba ngana abakadde bali abaliko abakulembeze all those leaders are swine mbizi kinene nnyo nga mulina Alhaji Idi Amin Dada n'omugamba nti Alhaji Idi Amin Dada mbizi tegamba politics atali mbusajja mukulu politics abeera bastardized. Ate oli bwagamba inna lillahi wa inna ilaihi tabeera bastard. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nakyogera wekisookera ddala oli musiraamu okyogera mu mbeera ng'ofiiriddwa ng'oli mu nnyiike twava eri Allah era gye tugenda singa nakyogedde mu Luganda waali kiwulidde mu buzine nga bannange twava eri Allah era gye tugenda bastardization kebadde nnoonyamu bastardization yetabeera oyo no bastardization ayogedde inna lillahi ate kiba kitegeeza ki katumalize ngende kwa Lord Mayor olwo lukiiko sebo neda Lord Mayor olwo lukiiko lwatudde Katonga constitution y'ekibiina nange nyinza okuba kuyange ey'ekibiina baluyita batya sirina budde bwekyo that's bastardization. Kakati Lukwago Elias mwatula ne mwetolera eggwanga nga mwagala kukola kibiina lwaki mwakoze bukozi kibiina FDC mujagaza ki mukole bukozi kibiina kyammwe mukiwa amannya naye ate amuli ate Nsibambi kyenkugambye bw'osangibwa mu nnyumba gy'obaddemu ng'oyagala kuzimbawo ndalawa tosooka kumenyawo gy'obaddemu
osooka kujjawo gye baddemu n'ogimenya wango oli aligambye kwago bino batawanabya uliriza abalonzi si balonzi abawagizi b'ekibiina baagambye kula ekibiina kati ate muki ekibalumbya bannammwe ssemateeka ffe gwe tugoberera tatukkiriza mulumbe bannammwe twabalumbyeko ki basalamusu siba founder member twabuuza ne ku bafounder member bennyini twayita olukiiko akulembera akitwage mu constitution kiririddawa oba interim president yo bamuyita mu constitution akitulage ekibiina wa rule of law omusajja wa rule of law tweyanzege Kakembo omulamwa munene bwana Medi omulamwa kutegedde omwama tukutegedde oli ali mu nyumba enjeru kati anywa kacyayi bwana Medi njagala okwebaza nti abantu bano baleese ntufuna omukisa waliwo kyentunulire nendaba enyiike kubanga ebira by'obufuzi bino byetukola si byaffe by'abannayuganda era abannayuganda abayayaana okulaba ku nkyukakyuka ogwo omutima tegukyuka abakulembeze ffe tukyuka pulezidenti wange myagala nakyogerako bali Kyagulanyi Ssentamu n'agamba nti nkya nnyinza okuvaho Kyagulanyi Malala ayinza okukola ki kubanga ebirowoozo by'abannayuganda abayayaana ekyukakyuka byo tebikyuka naye ffe ababikulembera ffe tukyuka obuzibu tulina be bantu okulowooza nti ebibiina byabwe personal property eno nayo ndwadde ate katera cross mwenali muhiri nalo kyange ne mudipito abalina ne mu FDC ne mu NUPNA oleka kyange nze wannyo okusinga ono era kajja mu kibiina olw'okuyayana kw'abannayuganda bali abatulamu essuubi nti obaolyawo ffe tugenda obbalekera ekito kyabwe ekyokwekyenkyukakyuka omu kwagagezi yogera ebigambo ne muwuliriza era nenkakasa byayogera nga nkwasaganya Kaguta Museveni manga mumanyi nga bwe mumanyi President Museveni yatakukwandako ekiwanda ekitabo ekinene kubanga Museveni mugezi era atukira kale mugezigezi Museveni musajja mugezi kubanga politics amuwa obudde ate amutegeka era nanyiga empiki ye faba badde tumufolowinga ye musajja ndowooza alya byabufuzi yeye ebikka byanywa byayambala aliwo obudde era bwe yajja ye ekiroto kye bwana okaga kirese bulungi Museveni tabakona kiroto kya multipartism abana basomogerwe bakireeta abayivu ba elite niye ye yajja n'ekyo yajja kuŋŋanya kintu kye kiri kiyayiga ewataata we Julius mwalimu Julius Nyerere abantu bateke mu mugendo mutambulye muki kati bamutaako puresa ano beerabira nti akayina abiri otegakaraba aga President Museveni daweta niko kuyiga ekibalo buto ekibalo kyo kimanyi bulungi ekya Fronasa fights clandestine yabatagimanyi hirwanira mumwe nakati eyo weapon Museveni gyakozesa okuba na Uganda n'okuba ku nsi ya Uganda kati no bayumbagana byayagala era mpulira ennaku abasi bambi bapakakekakekamu nga bali mu muzikiti basaala bakakembo twetunuliza emidumu ate nga ebina byonna nakyogerako neolali ku programu li wano ne mu NUP twetunuliza emidumu opposition yonna buli mwatunuliza munno omudumu oyo mooro oyo yalya ate okwisaamu eggaali okuwulira bamuyisizaamu eggaali wetulaga bannayuganda balina mu maziga kyekiddako mwabali mu byobufuzi ekiddako twekalengo President Museveni yasoma bulungi obugologoosi nabulabako osajja abasoga babuzinyisanga era bwolaba akagologoosi kazina tosobola kumanya nti waliwo asikaliwanire wansi kati balaba mu byobufuzi olaba nsibambi olaba akakwago olaba bakatembo olaba ebiri mu nuupu olaba ebiri awalala waliwo invisible hand ezinyisa obugologoosi olaba obugologoosi n'okuzina naye waliwo invisible hand ebuzinyisa ate ngaegibulina President Museveni bulungi byomukubigira byobufuzi byonna ebitandikawo yogera ku makyano muganda ntandisewo ekyenkateemu tayinza kundeka agenda kundikulutingira ngambe naawe wekibirige tandika n'okunvuma gyoyininga kakembo mugenda kukola omulimu gwange nga muli wakakembo tandika nakuvuma nze basooka bakukkirize mutu wankyawa era President Museveni akukkiriza nze nabirabako ono muganda nze wali wa UID nnyo wabirabawa ono mu UID nabiraba banaka UID yali Makerere Museveni n'atta nnyo UID yagitekamu budget okuba nti agisatulula bonna n'agamba esobola gireka ekibiina ky'abavubuka ekyo okutambula
kijja kumpisa bubi nate kama bamuvuma terevu era banakira ku macha nali mungatande nalwo gatandika people power yacha kwa Msenta Robert president wa najirabako nene njiraba ngetambula wonne gende wangula bayefe tutwaluwa tuwangudde ngendo okuwulira tuli ku kitebe tata bava mu DP Boroko bebalabe bakyagwe nti bamwagalira abadde bamuwanguza abazze bamuwanguza zibayefe nizo nazonna neyaluwa gye batudde emiggo ng'alina mukomera abandi balenda apabyalina nekadika inganga tukawangudde ninga abanene bonna bali makomera balina ku bitanda kati atabo babi nnyo ne mugambira wundi kati invisible hand kola ndi sign style ya Museveni bwatu bwalwana era bakulaba nti bwana Medi otandise ekyo ky'ebyobufuzi etali kana naawe anga ali kulutinga abavuzi munana mugene Medi era mu mungume nnyo ne sente abawa muvume yes kwanga akimanya nti kyagenda kikontole katayi abalonzi bafune confidence jejo bafune confidence ukagala bakulonze bakatulina muneke nengo oli molo oli secretary agent wa mukulu nano okole emirimu gyonna nga bwe oli mugo ozinga confusion bannayuganda balina obulabe bw'amaanyi balina n'ennaku nti beesiga kino ekibiina tujja kyesiga bagenda okulaba nga bakulembeze mu kubagana bikunde nerako kikyawo bwogera mu DP kyekiriyo bwogera mu FDC kyekiriyo bwogera mu NUP kyekiriyo naye nga invisible hand yetulwanyisibwa wajje tulaga kyekibuuzo ekikulu atuzaayo emabega 86 ng'akomawo n'omugendo individual merit na political clubs tagala political party era bano bonna nabasaasidde abasajja basinia betuzimbye olukwagoba elite abadde basizo ndi politician nga naye abeera liikiri agamba kati mbanyizi bagenda kumaliriza nga balitwitinze down into political club nti abayi tukoze tutya kibeera kyoneesibu FDC yogenda okwesiga ogenda kwesiga NUP ogenda kwesiga DP abawagizi abapya banaavaawa abawagizi abapya bo bagenda gwe tugenda nze nalagudde dda nze nalagudde dda nti 2026 ogenda kulaba kye bayita the worst voter turn up in this country kwanga bannayuganda bamukubye ne yeetamwa bannayuganda banyiivu bannayuganda bakoowu tebakyesiga bannabyabufuzi bano ate nga President Museveni kyakyagala bannayuganda bakyawe political parties ne politics ne bapolitician babakyawe bagaye kakatujjanga kulonda maybe nsedo musajja waffe tumumanyi abeera ku CBS ndowooza gutinamu essubi nga bajja kulonda nga gwe maybe balonde lukwago nga balonda lukwago nga lukwago sibambi nga bamunda nga sibambi owaffe si political party kubanga abannayuganda banyiivu baweddemu essuubi tebakyalina kyakukola kivudde kuganda President Museveni yeetagako akatabo akanene ng'omusajja kalimagezi w'ebyobufuzi mu Africa nze nasomye bannabyabufuzi mu history twasomanga bannapoleon babismark twawaananga mpewo bannapoleon mpewo kafulu ali wano mu Uganda bwatayoleka guta Museveni yakutunulira bwati President Museveni ze sirabanga okuna quality ze era mu byobufuzi byenzo mu myaka gyennina tebannaba bannabyabufuzi nenkana President kaguta Museveni mugezi mukulu akutunulira nagamba gundi onkubye nena akuteruka nakuoneza mu myaka 10 mu maaso munabyafuzi kyakisobola wano haani nawe nokwedo nekubuuza nze ndwage mu national unity platform ndaba President Yoweri Kaguta Museveni asikaba Moses Ali gomenya okubeera obuyaka kikitegeeza olebaddeko komanda w'amagye tebakomandi bakuripotingira afande gundi komanda gundi bonna nti babakubidde mu sukoni babatta nti ani tiwesi Nile front ne musajja omwetaaga gye tukwatagayo tukerawo okulwana ye n'atamulaba bubi nga gwetusobola kukwatagana muganda wo muywanagana togenda kumuzza President Museveni namulabye nga ndi mu palamenti yajja naaga obuto nga akubakadaaga kuba sipiika n'amala omukola nagamba nkumaze kubye wangudde kuba sipiika naye tolina gy'olaga jangu nkwagala kubwa minisita yes mulaba obukuumira naga tolina gy'olaga beera no katukadaaga nemmotoka zosigaye nazo naye mbadde nkujja waliwo mbadde nkweraliikirira jangu wano wenkumanejingira oye President Yoweri Kaguta Museveni is so genius ali mulevo ndala nnyo si yaffe abaffe okera kumakya n'ogamba gundi kwatagana ne muganda wo muli ba Luganda mwena muli baganda mwena muli bakatuliki mugende mutwe mukisenge muteese mutereze obuganda wena agasagana kulaba ku mpuuga sagala kulaba ku Kyagulanyi sagala kulaba ku ono nga President Museveni akomye bano ba erweru abali abayekera bakolagana nabo bakyali sangina ba Moses Ali abali mu nsiko bamukula kati yalya nabo gwotosobola kulana muganda wo kubanga munyizeemu katono kubanga omulabye oba atunulya ekifo kyange nekyo solution yamukuba mutte bwetabukyalimu opolisi ow'ekyejo tetusobola kulimba bannayuganda tunegye tugatwala tutugenda mu maaso awo ndabira ddala ng'ebyobufuzi bifudde tewakyaliwo ssuubi era bannabyabufuzi bano baganda bange benabo saawa etuuse yakutula mu political club gyetusobola nti mu political club tusobola okusunsula bammolo b'omusajja tugenda no political club ezze ku meriti na rekodi yo gyomaze kakembo tugende mu maaso tuvuga ekyo si kyabulabe
Jamuli mugamba ati Museveni watu twalate toya obo yagara watu yagara wagenda kubanga kakati yatanse n'okutegeera opposition yes era ngokuba opposition w'amaanyi n'okusoka n'ogenda mu ntebe za Museveni n'akukizaga kati gwe nkwanze keddusu n'akutako stamp n'agagenda ovuganye ku opposition kalige kanyumene nti era asigadde n'akweronda leader of opposition ani Museveni nze ojja kubona Uganda tamanyi gobera bya bufuzi nabadde ndaba baganda bange olukwago bano nga batambula Uganda yonna nenga asiga okunyumira okutambula kwabwe ye Museveni yennyini era yalaba ku TV besija alazeewa afunya abwagizi bameka tukoze tutya nandala mafabi ukyekyeetaagisa nti gwe n'oggula omwenge munyinyo kola bivvulu kwezo kakalanga n'essente zitambula mu byobufuzi nga zize Museveni katerevo gyabuseko emyaka 4 ate n'obusobozi obuguluminga opposition leader owuwe nagamba bwana Nsereko jangu kati gwogenda okuli opposition wa Uganda genda kuwa million base kalige kanyumene nti nvuma naye ng'oli wange butereevu nnyo kakati kankosesi bano Uganda baakira bano nga twakayingira mu go forward nze abyadde mu security naine muganda wange yali political assistant wono bamwita Kinkunsulu namukubira esimu nga nva ntebe ne mugamba oyo omwana ali na yitwe mbega nambuza lwaki kati mbogo n'ekyuma kiraba mbega ne mugamba nze security gye mmanyi nga bampadde okuba escort ku afande wange mukama wange ngamukulembera n'okujja nabamukwata ettayi namuggyako ne pipu regional police command omulamba azannya firimu mu muwe kakase naye nkukakasa oyo si wammwe era yakumona nebaza kintu nsonyi nanga musajja gwo olaba omusajja ziri abiri musatu zokka zibayo kw'essaawa omukaaga green organic manure kyekigimusa ekiriko bagambye onagambye banava green organic tosaanye kisubwa gwe kibagambye nti green organic manure kigimusa kwekiri kipakingiddwa mu liita m ne half liita omuni w'emmwanyi kiyamba okukwasa ekimuli bakutegeeza nti kijja kuyamba empeka emmwanyi okuba nga nnene bulungi omulimu w'amatooke era kwata green manure ajja kuyamba omulimu w'amatooke green organic manure ayamba okugyamu olunnyo okugoba ebiwuka wamu n'okugejjesa omulimu wa kasooli ofuna ensawo 4 ku 6 obumonde ensawo 100 mu yiikeemu ng'okozesa green organic manure ow'ennyaanya mboga watermelon ebijanjaalo ebirime ebirala byonna green organic manure osanga maduuka gonna agatunda ebyobulimi mu ggwanga lyonna ab'e Masaka amaduuka gonna balina e Kampala Container Village Africa 1 ne Nsanja Agrochemicals green organic manure yakasiwa ekitongole ky'ebyobulimi mu ggwanga esimu yabwe 0754 04 1479 078 M 03 Sebunya tukobe kumpewa bakulu na taata wange wano okulusa empijja ngenda kwogera bintu byangu mwangu naye musa kwa mugenyi waffe sebo watanze okutwala omulimu bakimanyi kubudde bwo bwenarem budde bwange ate mukulu kakembo ono nga bwe nayogera wiiki eweddu nabagamba okumanya nga abantu bategedde President Museveni ne bwanaagenda abantu bajja kulwawo okumutegeera nti nga gundi bwe yalikuluutinga ani yatugamba wano kyalikuruutinga agenda kukola kibiina kitu nti n'ekibiina gye mugendemu Museveni mujja musangayo so kakembo kyatuukiriza ono nti bagenda kukola kibiina balukwago President Yoweri Museveni yasindisedde abantu bajja musangayo kubanga tosobola kukola bintu bya kijiga bwebi ensi nekuleka neolinayina bumungu FDC yagenda mu bantu nekuba enkiiko zebayita kamenya miggo nebaga nti tukomyewo nga ne ansa bagifunye abantu babagambye mwe mwakoze bulungi mubisa muntu bwe yali agenda yatwebuuzaako kati mwe mutwebuuzizzaako mugende mukole ekibiina be baatuuse nga buli omu asuubira kuteeba infact nali mu office nenteekako ka lediyo wentuula nenteekako ka lediyo nga niida kibiina bakiyita linnya ki mulamu aki suubi ki gye bagenda okuwa eri abantu bagenda okumalako olukiiko lwabwe nga baga nti tugenda kugjayo efudiseni yetuvaamu tugenda kugijjawo ngaani yali akikoze this will be precedent
ngani yali ava mu kibiina n'asooka amenya kino beegomba nnyo ebyekenya tibo buli myaka 5 bagira mu formation empya era bagenda mu bululu bwayo ne bakoma nga bajaguza nti ekiri ekenya kimatabuta kiki ekiri eyo tibali batuufu nnyo bakoze naaka bakoze ford asiri bakoze biki ne bawangula kakati abantu abaliro basuubiramu kakati bwe batuuse eyo bakoze birala bage katusoke tulinyirire bino bituvaamu yoke tufuna amaanyi agagenda ngani agaki kakati muli kabalaza muli bweru wa kibiina mulemedde erinnya FDC mulemera lyaki tosobola kubanga oli bweru gere babagambye tosobola kubanga oli bweru ate nosatulula kirimu kino kyovaamu okifunye okkiriza waliyo leader opposition waliyo katugambe bano bansi bami mutabani wange already bali mu bifo era bogamba nti bafu you can't declare them dead they are moving batambula atugambe leero bali jinja ngani yali alangiridde nti omuntu afudde naye nga bamulaba ayambuka olusozi omuntu wabuli kyategeera ogamba oti anti omuntu afudde naye nga bamulaba akutte enkumi agenda kulima akati oba okoze mu byakito mukama waffe Lukwago ono yalina amaanyi nga waga nti ekintu kikuttemu akitwala naye ku luno afuuse wamukubya sina mukubya byayi jaga nti muyisizaamu eggaali bw'oba osazeewo kola kintu kola ekyo omutima gwo kyekugamba genda okole ekibiina genda Fraser Museveni twamu olukusa bw'aba agenze okusaka najja ne Betty Kane n'agenda okusaka najja ne Maama Mabira n'agenda okusaka najja n'abalala n'agenda okusaka najja ne muntu n'asatulula n'atuulako awo gyemirembe gyaffe abenaale abawagule paka lwana abakolaki ffe tusigale kuba ekibiina kye bakikola kubeera awo kubiranduulwa ate kirala kijje kikijjewo no akikola ni principle mukulu Kakemba abagambye nti ne munuupu ewaabwe alina baana banatunula banagana ono tomweyabiza ondo mukola ki tomweyabiza kalali naffe tetukyewuunya kuba embeera yaffe nga bwetugaa ti yabuyeekera tetusobola kubanga twebase nga tetumanyi kiri mu nnyumba yo atuyeekera that is a good principle y'omuyeekera olina okumanya mugombo temwetuli mugaalo twamwetuli bakola ki ono mukulu Sempija ajja bitubuli yabadde mu defense oyinza okwebaka nga tomanyi kiri Kongo oyinza okwebaka nga tomanyi kiri Kenya abayinza okuziba ensalo ne tubaga ffenna Uganda we are report fene tutula obwebode nga tetumanyi biri Kenya kyekiddako bimuna byafuze tubasaba ebibiina twabikkiriza demokrasia yabyo munda era tetwekwasa Museveni bibiina byaffe bitakola era bikyali bito myaka 2 ate byasajja kula ate byononekana bwononesi wakakati bw'oba okoze ekibiina nga tugambe FDC ogikoze okimanyi bulungi nti olwanyisa President Museveni okimanyi na bulungi tasobola n'okudeployinga mu kibiina kyo beera mugezigezi ne baba aleese ssente muzikozesa ekibiina kyammwe kyemwakitonderawo kitegedde ne baba aleese ssente mukikozese ekyatonzaawo ekibiina kyammwe ate essente ziyinza okujja ku mulamwa sigala nga ogenda mu maaso kubanga your focus is not Museveni bw'anaavaawo nga n'ekibiina kyo kisatula ekitegeeza nti Museveni bwe bw'alivaawo nga ne FDC tugisatula nga nene ekibiina kyebagenda okukola nekyo nga bakisatula ekibiina kiteekebwawo ku lw'abantu ate folongivity sikyalinaku 2 olowooza lwaki Balukwago tebakoze nga Mugisha muntu yagenda teyajjewo FDC Betty Kane n'agenda teyajjewo FDC naye bano bagambye myezi 6 tuyinza n'okukola etteeka ne alliance gyeri nga gavumenti egiwese ino tugaa nti akati buli kibiina ekina national character ensonga eyo yagiddwamu omukyala Ingrid Nawe yayoseeko nga w'amaanyi Katonga yagaye baagala kutunda ebyobugagga ebiri ku Entebbe Road bafune ssente ezitandika ekibiina
yokyogedde ku mukulu kakati kyekyo kyokka yemyezi 6 banoonya babuloka batunde ebintu sebunya malirizi amalirizi bwendi obunafu basoose okulaga abakola ekibiina nti ate beeyagaliza nnyo tebaagala kuva mu FDC omugati gwatwala Katonga kuba akagaati kacyakola omugga Katonga gwatwala FDC nekulukuta anti tebaagala kuva mu FDC ekyatambula okufiirwa kagaati okufiirwa akagaati akava mu paalamenti naye bw'oba okola ekibiina ng'oli mu mativu nti oyagala kujjawo Museveni n'akagaati kefiirize ogenda nti fe tukyuse we are the promoters Semujunganda we are promoters of FDC asiri bateekewo batambule bagende tugenze kujjako Museveni FDC ensi emanye nti muli vitamin muli bamativu muli bakakafu ku kye mwagala kujjawo Museveni abantu bajja bagoberera naye okulemesa okutambula lwakuba mukyalinda ebbanga ligweyo palamenti ebenga ebakkiriza okukyusa ekyo kyabunafu nnyo tuli wa mateeka ne babadde mbaka palamenti kati bano abefudisi abayingira mu palamenti ku kaadi FDC olwo bana bali ku kaadi ki Nairobi Mayor naye ali ku kaadi FDC resigning kuba kati etteeka ligamba litya resigning kyangu nnyo kwane Lord Mayor ali ku kaadi FDC wumuza akagugu akatono wetiko omugugu omuntu so anyuka amagye ensogo ziwulidde mukama okusookera ddala saalamusiza bantu baffe olamuseko njagala okulamusa ku bannayuganda batuwuliriza mwebala okuwuliriza rediyo yaffe ya Ssaabasajja Kabaka ate nebaza n'abateesiteesi mwenna okututeekateeka ku puroguramu eno njagala okuyozaayoza muganda Nkaita Albert erinnya lye liggwayo musajja omumanyi director wa Bright High School Emukoko awasize olwaleero kayitayita naye tusalako kayita kubanga ekyakayita okimanyi Albert awasiza ate mukwano gwo Nyomba Licha wa prison officer wa prison wano Kampala yafiiridwa waffe yava fiiridwa muwala we naye tumusaasira kakati tuli ku nsonga y'abakulu kibadde kirungi nnyo honorable owekitiibwa Lord Mayor Lukwago ne tumuwa obudde ne mukulu Nsibambi ne tubawa obudde kuba bakwatibwako ensonga eri mu ddiiro naye ate era neebaza kuba mwe mwampise ne munteeka ku puroguramu eno njagala okuzingako ebiwuliddwa siniya naddala abantu ababiri Mukulumbwa Tekamwa ne Lord Mayor Lukwago njagala obagamba ekintu kimu bamanyi bombi abo bamanyidde ddala singa bababuuzizza kigezo kukiwandiika nti politics kyeki basobola okiyita basobola okiddamu naye wabajja wano ate si kyeboogera boogera birala era lwaki nkyogera njagala okutegeeza bannayuganda nti omwaganya weeguli era abantu bagenze mu bibiina nga teri abataddemu mugwa teri yateekamu mugwa ow'ekitiibwa Lukwago kugenda mu FDC teri yateekamu mugwa mbwa tekamwa kugenda mu Nuupu owulidde bwe mutuuka eyo ne mukola ensobi zammwe muleme kuziteeka ku mwami Museveni muleme kuziteeka ku enaale owulidde mwe muba mukoze ensobi zammwe kuba ekintu mukigendamu nga mukitegedde tuleka kukidenyeza muntu mulala bufumbo mwabulayira ne mubikolamu ne mu mateeka ne mubiwandiikisa mu mateeka muleme kutuuka wano mu disappointing bannayuganda mubalimbe nga mumaze okulemwa ti Museveni yatulemesezza Museveni yasomera mu masomero ki muge mutaasomeramu
kukibuulira abantu. Amasomero abamu balina n'ebiwandiiko oba oli awo ebingi ennyo ulidde. So ebyo byonna kyetuyita mu revolutionary philosophy ekyo tukiyita shifting blame. Oli bw'alabanga alemeddwa ng'addira bw'anoonya okuddira ensobi ze, okuddira obunafu bwe bw'abuteeka ku muntu omulala. So abantu bano lwaki Mwami Nsibambi mujjeemu? Mwami Nsibambi ayogedde bibye n'amateeka ge mwatambulidde, era mbadde mmanyi nti Mwami Lukwago ajja kumuddamu amusesebbule mu mateeka gennyini oli ge yakoze eki geleese nti wano timwakikola bwe muti timwakikola. Mwami Lukwago agambye kaŋŋende neekwase Mwami Museveni nti yatulemesezza. Nolwekyo njagadde nkijjeyo mu lwatu tuleme kubeera nga tubuzaabuza abantu. Fena tumanyi omuntu yenna bw'akola ekibiina, bw'ayingira mu kibiina, naddala bano this elite group bamanyi kye bateekwa okukola. Bwe batuuka eno bibalema, era ffe tubagamba mu bumpimpi nga saagadde na kubatawaanya bigambo bingi. Senga tuwabawa obuyinza, senga ensobi yajja ne mukwatu gavumenti ne mulyoka musensebuka mutyo, senga tuli ludda, senga tuli ku nsalo tunoonya kuyingira tetudduka tetubakwasa oluti ati senga ekita kyayira ki ekita kyandibadde kyabise ne kiyulika. Nsirise nnyo nga njagala omuwuliriza ne katono yogera kyekitabangula Museveni ne muganda we n'omuko Lwabwogo. Kyekitabangula Museveni, Muhoozi ne Lwabwogo kyekibatabangula. Tetugenda kufa masasu, tetugenda tukuba mundu wana abeberwanya abo. Komye tumalirize. Vincent, lwaki walikuwa kutibadde mu FDC? Nanti kyenjagala bawa amagezi batiira bwereere. Badde mu FDC batiira bwereere. Bawa amagezi ono. Oli awo omuntu yenna abeeramu okugamba nti ndi wa kitalo n'alabika nti anga neemenye. Naye n'ekyo nakyo kiyetaagisa mu bibiina. Kubanga ekibiina ekyewaffe ekyenaalemu abantu mukkakkana n'okkiriza nogamba nti era bangi bagenda ne bakategayo omwanya emabega mugenzi kategayo era badda omuntu weemenya. Mbadde nsaba bano abannaffe balage obukulu mu birowoozo byabwe, baddeyo batabaganire bannaabwe, baleme kwekwasa Pulezidenti Museveni, baddeyo. Ekyokubiri bwe bati bazzeeyo constitution gye muleese wano ebakkiriza bulungi okugenda okukola ekibiina ekipya. Tewali nsonga lwaki ogaa nti kamala okutta FDC ate ngende kola ekibiina. Abaagala FDC kubanga okwagala gye kuli mu nsi kyabuntu. Abaagala FDC ne bana bali 10 nga be basigaddeyo mubaleke bajagale timubakaka. Nabo mujja kuzza ekigambo kiri ekyali ekyasemwogerere nga tuva mu tugenda nga baga nti bali conscripted. Mwenarem namwe muki kakati mwagala mutenga mugamba nti bano munaabanyigiriza mutyo okubatwala mu kimwagala mu kirala timujja kukikola. Gamba njagala okubagamba ekirala mbagambye nnyo mbadde nsaba mbagambeeyo akantu kano nti mu society yonna nawana we tutudde wano mu ruumu mwe tuweramu abantu 10 timubulamu mwalabye nga nze bantadde ku backbench ate nga sijagadde kugamba buli ngeri yonna awali abantu tiwabulawo conflict, tiwabulawo kakubagano, naye obukulu era kyekiri mu NRM obukulu bw'abantu baga nti abantu abo bakulu bakuze ebirowoozo mu birowoozo kwe kusobola okumalawo obuzibu obwa bukoze eki. Maybe ono Edward nsinzidde Lukwasa ne Sembabula.
neyanziza meya Lukwago mu studio ya CBS nene unya basajja abo bali mu kutia bali mu kwerumanga nsene kati abantu bawansi tukoleka abawagizi baabwe sebo tuyanze kwa de bademba funze nnyo Odi jogo Sarongo setumba sebo tusobaka abali mu studio para nembe bazo kunnyonnyola mbuza mukulu odi meri ya Lukwago Sarongo oyo muganda wange yennyini wava mu DP yafanawo akati kudisto begani wati mukola kibiina kirala kyekibakaluubirizi mu ekyo Hello Sebuliba Banta Meja Omar omudumizi w'amagye Buguru agamba ki Meja Munange twafiiriddwa munange muganda wange mulindwa Sedrezi twafiiriddwa maama we ekitalo nnyo sebo sebo nkulu namukiza Lord Mayor salamu aleikum ndi musajja wange ne muganda wange owe mawukota nkibambi nesempijja batodira omuziro gumu sebo naye nekakembo mbwatekamu naye Lord Mayor ndowooza abantu abanyonzode mulimu mukuuya yabagambye kiri kimala kusatuuka naye nze kyembalumiza kubanga nsibambi muntu wange nnyo Lord Mayor muntu wange nnyo Lord Mayor obanga nsibambi yakusobeza oba nsibambi gosobeza Lord Mayor mwenna muli bazukulu bannampuya n'ensonyi nga muli mu studio mulumagana muli bazukulu bannambi okunaba ababakakkanya oba baalimu oba baani bali ababatawaanya bakyoli nemwe muli tweyanze ate oleta byamatero tuleta byamawanga ku lidiyo ya Bene hello Sebuliba webalo kuweereza nze musajja wa Kabaka Fayizo cameraman nze ndi kansala ku kadi ya NUP ku lukiiko lw'Amakindye Ssaabagabo olukulemberwa Meya Kabuzi abakulu mbalamusizza ensonga za Lord Mayor ntuufu nnyo ekituufu bw'otunuulira amaanyi Dr. Besigye ge yateekawo omubiri gwe baayiwawo ekibiina ekyo banse bambi bakisange bamuliyati bakisange bakyenjoyinge nga balaba nga kitambuzibwa mu ngeri etali ku mulamwa gwe bakitandisaawo tolema kukaaba naye nze njagala basaba ekintu kimu bwana Lord Mayor tekyetaagisa kumala kuyuwa kibiina kiri tekyetaagisa kutondawo kibiina kirala ekibiina ky'NUP weekiri abakikulembera muli baaluganda ba mukwano musobola okwegatta ku NUP bwe tubanga ffenna omulamwa gwe tulina gwakuggyako mwami Museveni tewali nsonga lwaki tumala ebiseera okutondawo ebibiina tweyanze hello Sebo munange webale kuwuliza sebo njagala kugamba Lord Mayor nze mukwano gwange baba muzaalana wano okumutwa kuswezi we wali obujajjabo wano olw'embeera ebintu byonna byesonyiwe musajja mwogi alina amagezi agasobola okukola buli kimu abeesirikire okugenda omupyanze nali wa DP kati sikyalina kibiina nere kiŋŋaana ate kubaako saidi we nnonda naye ndi mulonzi ne byonna bite bakole ebipya kino akireke tweyanze hello bwana Medi webale kuwuliza sebo onabudala kukimpya emirambi mu Gomba webale kuwuliriza sebo nkwebaza sebo webale kuleeta babonale baabo naye omuntu gwe neebazize olwaliro abadde w'omulamu abadde mbwatekamwa ye musajja ayogedde ebintu ebituufu ebiri mu gavumenti yaffe omusajja abantu bonna ayagala kulaba nga abasaanyaawo mbwatekamwa akoledde amakulu tetuyinza kusinga ku wano naagaye musajja Kameri Nsereko Sebuliba Honorable Nsibambi Sebamala akubikidde jjajjaawe afudde Engineer Sebamala MP jjajjaawe Sebamala wakuzika ku Sande Sebamala kitalo nnyo fula Sebamala kitalo nnyo Honorable Sebamala firo jjajjaawe nga nti ndabye Sebamala Sanja Maliriza Lord Mayor sebo neyanziza Medi n'aboogedde wano mbawulidde naye ekintu kiri kimu kyenjagala tutegeere bano babadde batuwa amagezi sebunya wano ne sempijja bawadde amagezi batuwa amagezi ntunulira bwe nti nendaba omulunzi w'enkoko
abeera wali ng'akwata akakoko akakuuma kamunyete kalya naye nga naye ategeka kulaki kalya nga kamaze okuvimba kuyidi olowooza akagaliza nnyo akakuume bwagoba emigunju akajja kuyidi akaka FDC temudduka munyweze ekintu batukwatire wali ffenna batulirwe nisanze tulaba naye njagala okutegeeza ekintu kino abagambye tukwatagane kintu kikulu nnyo in fact eno struggle si ya bibiina bya bufuzi nedda eno struggle ya abantu era mu abantu nayagala nnyo ekigambo Honorable Kyagulanyi kye yaleeta ekyokwebereramu bannayuganda bebereremu yes abakulembeze weetuli naye akaseera kano ke tulimu ka bannayuganda kulembera struggle bajjenizi kye bakoze Kenya abavubuka bano abalwanyiza corruption mu parliament wa Uganda temussa mukono mwongereemu amaanyi n'abalala basituke mu abasuubuzi abakasiita abandi musituke mu mbeera eno mu ababodaboda abataxi abaki byonna kati bino byonna byemulaba ebyekiteezi yeyo government okubanga kati medical tono nnyo ku kintu kyekiteezi nti n'okutuusa weeks 2 cabinet tennatuula ku kasasiro cabinet tennatuula ku kasasiro yali yakutuula wiiki ewedde ne tulinda ffe ne tuwayo n'ebirowoozo byaffe tugule ettaka we tuteeka kati bagenze eri simanya kati kolo bagenzeyo nabadde njogera ne Honorable Nambozi ng'akulaga ekifaananyi kiri eka 6 nawo wali ku nnyanja wali eri eginde ng'olinaanye eggaba eriwa n'ebintu ebirala bingi olaba government egambulinga esaatuuka edda wali wiiki 2 tebannatuula nga tulina okugula ettaka tulabe kasasiro wayiika kati ekibuga kivunze eno katubalinde ku Mande kye bagenda okusalawo naye ffe enteekateeka yaffe twajubawa Ssaabasajja Kabaka awangaale ekibiina erinnya lyakyo kyekyani ekibiina erinnya lyakyo njagala osooka obuuza gondi sibambi wano ekibuuzo nga tonambuuza ze kibiina Dr. Besigye member we FDC oba si member we FDC kaddemu ekyo sibambi sebo neyanziza Besigye we FDC nze saagala kwogerera muntu constitution yaffe ewa abamemba babiri ewa abamemba abiyingira kiddamu muli constitution onakuba life member bw'ocheckinga ma life member taliyo ekyokubiri okuba member buli mwaka orenew ozza obujja ng'osasudde ssente okuva omwaka okujja Besigye tanaba kuzza ekitegeeza kati we twogerera si member naye